Uganda n'okwetoloola ensi yonna bali mu kujjukira olunaku lw'abajulizi abaafiiririra eddiini lyabwe mu myaka bano baafiirira eddiini lyabwe mu mwaka 1885 n'okutuuka mu 1887 era nga bano okuttibwa battibirwa mu bitundu ebya Uganda eby'enjawulo naddala okusinga wano mu kibuga Kampala weebyali mu Buganda. Kati bano okuttibwa battibwa ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga owookubiri era nga battibwa mu Kajjanga. Kati kino ekifo wendi kino kye kipande ekitulaga ewa mu Kajjanga. Bakugamba wulira eddembe oli ku kiggwa kya mu Kajjanga. Omumbo wa Kabaka Kabaka wa Buganda ateetiiririra ow'Obwakabaka bwa Buganda ateetiiririra e Namugongo. So omukulu ono omugenzi mu Kajjanga yafa 1900 oba 00 we baakolera Buganda Agreement, naye nga yazaalibwa 1820, ekitegeeza yafiira ku myaka 80. Nategeezeddwako nti mu Kajjanga yagenda okufa nga ayatudde obulokozi era yali erya Pawulo. Kigambibwa nti ne Mwanga owookubiri era naye yali akkiriza, yali akonvatinze n'afuuka omukristaayo. Kale kino kye kiggwa eky'omugenzi mu Kajjanga. Eri munda owa kamera agenda kutwetooloozaako atulageko n'eno. Ekifo kino bwe kiti bwe kirabika wano, kifo ekyetusuubira nti singa tuteekamu amaanyi kijja kubeera eky'obulambuzi. Ndowooza owa kamera waatulaga eri munda, ennyumba gy'olaba eyo omwo mwe mwebase omubiri gw'omugenzi mu Kajjanga, naye guba mubiri bibeera bisigalira by'omugenzi mu Kajjanga. Nkugambye yafa 1900, emyaka ndowooza zibeera 125 bukyanga afa. So eno mwe abakozesa oluzungu kyekino ndowooza abasinga kati abava eno nga mutuuka, bino bye bigambo bye mulaba, welcome to the site of Mukajjanga, the royal guard of Buganda Kingdom, remembered for Namugongo between 19 gino gy'emyaka gye yazaalibirwamu, naye nga wano waliwo ekigambo, bino ebigambo ebibiri bino ebiwandiikiddwa royal. Ndowooza abamanyi oluzungu musobola okubeera nga mubivunula bulungi, naye nga nkugamba muganda wange nti programu eno eteekebwamu ssente. Aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Bakugamba nti genda weefunire ku ngoye ez'abakyala. Ndowooza kye batatundayo ye gomesi, naye engoye z'abasiraamu n'abatali basiraamu bazitunda. Kati okutuuka ku New Subs Fashions ogenda kutambula nga ova ku New Pioneer Mall nga odda ku Alua Park. Yisa Wilson 1 oddeko Health Link Pharmacy eyo weekoma, yambuka amadaala awo ng'oli ku New Subs Fashions ogende nga owagire. Ekitegeeza nti emirimu gino gye nkola ngenda kubeera nga nange nsobola okubeera nga nfunamu. Oba oliawo mukyala Namatovu Fatuma ajagamba nti ye muzungu nawe kwatirakawo. Kati Kikaya College and Vocational School abo bali Bulenga badde ne boarding arts ne sciences. Bakugamba nti twalayo omwana bamubangule IT bamutaddeko essira ne vocational nayo ensonga bazikwasiza maanyi. Tebakomaawo,
bakugamba nti balina Twinex eyo sister school eyo Twinex International bali Bulaga lya primary Twina St Michael Educational Center. Then B is a hotel and bar. B is a hotel and bar. Abo basangibwa Nsagu Nakawuka Road. Bakugamba gwe ayagala okusanyuka, ayagala okufuna ebyokulya n'ebintu ebirala, genda ku B is a hotel and bar Nsagu obeere ng'osobola okusanyuka, osobola okunywa n'ebintu ebirala on'okuwumulamu, osobola ogenda awo. Kati mwe abeetaaga ebyakadongo kamu musobola okuntuukirira e Kasubi ku basooka kwa Vula stage. Kale bantu bange bwenti bwendabise olunaku olwaleero, nze mu kubeera nga nkola oba nange nfuuse mu gyemu simanyi, kubanga abantu abasinga babasuubira kubeera nti leero balumazeeko nga bali na mugongo, naye nze ekyenjawulo mu byo ate nze nsazeewo kujja ku nsibuko ekyo ekyava okubeera nga kibeeraawo. Nze wa Mukajjanga era ndowooza ne Kayumba kuli olabako Mukajjanga, so bali abasinga bonna bazzukulu, naye nga family eri very organized mu bintu byekola. Kale bakugamba nti gwe ayina ekikumi ayina ebibiri n'omuntu ayagala obuwangwa bwe nti osobola okubeera nga ocontributinga. Wano ekyalo bakiyita Buyonga, okyamira wali Mwera. Kati wotuuka wano Mwera, wano wonootuuka wano mu ka junction wano n'obuuliza waliwo edduuka wetubuuliza, bagenda kulaga amaka gegali gega mukadde waffe Eriasaafu Mukajjanga. Eriasaafu ono gwe mulaba yoyo abagenda Namugongo abalaba ekifaananyi kya Mukajjanga ekyo kye baasiiga, ono gwe mulaba. Kati gali gemaka avunaanyizibwa ano, kati mugenda tuukawo agenda Baleeta ababuulire ekyokola naye nga twetaaga ekifo kino kibe ekifo ekyobulambuzi, oba oliawo kisingeko ne wano abantu bajje nga mulambule mwe abaagala eddiini wano ono alirinako omukono. Kale bantu bange sijja kutumira nti ntumidde ono ntumidde oli, naye baganda baffe nga owuliranga ekintu kino obuwangwa n'ennono obulumirirwa, nsaba weekwatekwate ke ovaamu kyolina ojje obeere nga ocontributinga ku nteekateeka ey'okutumbula ekifo ky'Omukajjanga. Buganda Kingdom mbalemerako nti kekadde tulage nti tufaayo ku byaffe, ekifo kino kifuulibwe ekyobulambuzi. Church of Uganda, Catholic Church, Tourism Board, buno buvunaanyizibwa bwamwe. Kosa ne Bannayuganda Ssekinnoomu abawulira nti mulumirirwa UNESCO kino mukitongoza ddi, kubanga ebifo ebyenjawulo mu bitongoza, kati kino kyo mukitongoza ddi ekifo Mukajjanga we yeebase, kubanga neekakasa nti UNESCO kubimu kubiyingira mu ggwanga, Mukajjanga ono naye akola kinene nnyo. Kale bantu bange mubeere bulungi, mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya 115. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde,
ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records